okuvako mu bategesi b'ebivulu bano bayita ba promota bambalese Paulo Kafero bayimbako bakola ekibiina kye bakita National Promoters Association NPA. President wacho ye mukulu gwe bayita Abitex Musinguze Abe Musinguze. Omukulu ono Abitex ebaddewo ensonga zonna mubadde muziwulira nga bwe zitambula. Omukulu Abitex onako olwajja tusizza olukiiko lwa bannamawulire okubategeeza olw'ensonga nti mubadde muzigoberera nti abategesi n'abayimbi babadde beerumaaluma ennaku zino. Babadde beerumaaluma nga bagamba ensonga zinaatambula zitya. Olukiiko yatuusizza olunaku olwajjo yategeezezza nti abategesi b'ebivulu bonna bayimirizzaamu okusinziira ku Abitex abawadde emyezi 3 basobodde okuba ate nga bayimirizzaamu ebivulu okutandika n'olunaku lwajjo emyezi 3. Abategesi b'ebivulu nga bagamba nti ensonga ezisinga obbaluma abayimbi baba bavuddeyo nga bagamba nti bababba nnyo waliwo n'ensonga za revenue. Omukulu wa Abitex woono olwaleero twagala okutegeeza eggwanga lyonna naddala mu nsiike ya entertainment naddala ku side yaffe y'abapromota titufunye okusomozebwa kungi okw'amaanyi nga kuyingira mu bizinesi yaffe y'okuteekateeka ebivulu. Okuteekateeka ebivulu kwafuuse omulimu ogukyasinzwe okubeera expensive ogw'ebbeeyi ennyo. Abantu ne bafuna promota n'afuna abantu naye ng'ali mu loss ng'ate bapatana baffe tugeze ng'abayimbi nga media ab'ebyuma bannanyiribifo ne baba nga baganya okubeera awamu naffe. Era olunaku olwaleero nga ndi wamu ne bammemba bange abasinga okuba abangi tusazeewo tusooke tumbuze okuteekateeka ebivulu okumala emyezi 3. Era ensonga zino tugenda zoogera mu butongole ennaku z'omwezi nga 23 mu lukiiko gaggadde lye tugenda okutuuza nga 23 ku kalenda. Era tuyita bapromota bonna mu ggwanga okujja ku kalenda ennaku z'omwezi nga 23 ensonga zonna tuzitaanye nga tubagamba lwaki tulina okusooka okuwummuza okuteekateeka ebivulu sooke twetegereze ensonga zetugenda okwogerako kolonna. Ye mukulu gwe bayita Abitex ye president w'abapromota naye si bapromota bonna mu ggwanga nti bali mu kibiina kye. Kati oba tokiriimu tekikwatako g'otegeka ekivulu kyo. Abitex agamba nti revenue yasobodde okuba ate nga bateekako omusolo abantu bonna basasula omusolo naye bba abayimbi bawadde bamanyi nti oba bali waggulu. Abitex wulira bwagamba Revenue Authority emisolo gye tutaddeko ekigambo ekituufu abantu baffe abatambulirako omulimu gwaffe tebamanyi butyabe basasula musolo kubanga ekisooka promota tugeze nga bajjo event ategese oba keti oba luba bateekateeka ekivulu asobola okufuna millions 4 ng'enkuuka yafunye millions 4 naye ng'ali mu losi millions 15 naye ng'ate omulabi yalaba promote ekintu akikubye ate nga revenue ejja nga nkambwe eyagala musolo. Abantu baffe abasinga abatambulirako ekivulu okukiyimirizaawo tebasasula musolo si lwakuba nti tebaagala kugusasula naye tebamanyi na ngeri ki gye balina kugusasulamu. Atimba baana akuba baana tumuwa sente sayina receipt akola obulango. Abayimbi abasinga bonna tebatuwa receipt naye nga sente tuzibawa mu kifuko ennyini abamu tuzibateera ku mobile money naye ate revenue bejja omugugu eguteeka ku promota. Abategesi b'ebivulu bakyayogera ku nsonga za revenue byegenda okuba ate ng'ebayisaamu. Revenue Authority aba revenue bo omulimu gwabwe kirabika bazze kulwana kulaba nti promota ava mu business. Kuba tosobola kulaba promota ateekawo business n'ofuna omusolo business ebeezaawo abantu ate n'omuteekako embeera emugaana okuteekateeka ekivulu kubanga essaawa zino tetusobola kuddamu kuteekateeka kivulu nga revenue abantu baffe bonna abatambulirako ensonga ng'oteeseteza ekivulu nga tebategedde nsasula ya kusasulamu revenue. Aba revenue buli muntu babadde bamutwala lulwe najja n'omugamba nti nfunye abantu omutwalo gumu ntadde nfunye millions 8 n'atwala akasente nga akatwala ku magoba. Okitegedde omukulu wa Abitex ku bapromota ategeeza nti bapromota abanaategeka ebivulu byabwe tugenza okukiraba nga tetugenda kugenda mu maaso na mulimu gwaffe ne tusalawo tusooke tuteeka ebikola wansi. Gwe promota alowooza nti kyetwogera tekikukwatako g'oli wa ddembe okuteekateeka ekivulu naye ogenda kukyerabirako maaso ku maaso. Waliwo promota omu sijja mwogera mannya yajja n'ebigendererwa bye wano najja n'apaaza abayimbi sente ez'awaggulu naye teyamala mu system wadde emyezi 3 yagwa takyasobola wadde okukuba bbaana emu takyasobola wadde okuteekateeka kaliyoki naye yajja n'atulaga nti ffe bapromota abagundidde tubba abayimbi tubawa sente ntono n'akiyingiramu naye yamaliriza tamazeemu wadde. Ensonga zezo nno omukulu gwe bayita Abitex ne bapromota ab'enjawulo bavuddeyo ne batabukira omukulu gwe bayita EDDY KENZO.
EDDY KENZO yavayo mawulire n'ategeeza nti abo si bapromota badimota. Kati abayimbi babategeezezza nti mwetegekewo nammwe mulabe. Bapromota bayimirizza emyezi 3 ne balimba tebajjana kumala mwezi mulamba. Bagamba nti nammwe abayimbi mwetegeke kuba bulijjo mbuga nti abategesi b'ebivulu bababba. EDDY KENZO ulira bino. Tugambye bulungi nnyo omuntu atagenda kugoberera kiragiro kyaffe ekyokugamba nti tuyimirizza ekivulu waddembe okuteekateeka. Naye waliyo abali bateekateeka edda naddala nga Valentine baddembe okugenda mu maaso. Naye kye tusinga n'okwagala ennyo bapromota twagala tusooke tuwummulemuko. Abayimbi abagamba nti tubabba bafuukemuko bapromota bategekemuko balyoke balabe embeera gye tuyitamu. Bagenda kukizuula nga bo abayimbi bagenda kweteekateeka bamalirize nga nabo bennyini tebasobola kwewa ssente balyoke bategere nti tubadde basajja bazira. For example waliwo omuyimbi bamuyita EDDY KENZO Musuuza. EDDY KENZO Musuuza yabadde ku TV emu n'atuyita baddimota. Muno omusajja wammwe musimanyidde Luzungu nabadde ndowooza ekigambo dimota alina ekitiibwa ekirala kye yatuwadde atusoosowaza. Nagenza okunoonyereza ng'ekigambo kitegeeza kukakkanya, kitegeeza kuzza mabega. Bwana Enzo Musuuza, EDDY KENZO Musuuza, nsinziira ku TV zino zentunuddemu olwaleero baddimonta bantumye okutegeeza nti toddamu kubakolera basobole okufuna emirembe kubanga EDDY KENZO wakozesezza olulimi olujolonga bapromota bewayise baddimota. Tukitegedde Abitex akyali ku EDDY KENZO nti EDDY KENZO buli yategeka EDDY KENZO okuva Christmas ali mbizibu. Abitex wabiwulira ebyabajjo ali mabanja eyamutegeka emukono ennyumba bagitwala. Ulire ebya Abitex abamaze emyaka 20 mu system ateekateeka ekivulu n'akiteeka millions 15 nadda awaka nga talina wadde singi 5 naye ng'asasudde media akulanza ayongedde kuli ku brand yo ate n'ojja ku kifo kwennyini n'akusasula ng'era bwe twakusasula enakusasula ku Freedom City nze navuddewo na bizibu. Bajjo yakupangisizza ku Christmas ku museum yavuddewo na bizibu. Yakupangisizza ebuloba ku lusooka omwaka yavuddemu na bizibu. Gwe ayita bapromota baddimota eyakupangisizza EDDY KENZO gwendeko gwenkobeera ekyokulabirako eri bayimbi banno n'abala tujja boogerako. Nalabye ano omulala bamuyita ono yali bawa wanina Rose yani ono producer Daddy Andre oyo sigenda kumwogerako kubanga ye muyimbi wa ku social media ne mbivulu kyovola bati tubamupangisa sigenda mwogerako baddembe okwogera byayogera kubanga tetumupangisa olw'ensonga talina nnyo kyali mu bivulu byaffe. Nkyali ku EDDY KENZO Musuuza. EDDY KENZO Musuuza promoter yakupangisa emukono ennyumba ye bagitutte. Ffe boyita baddimota ebizibu bye tuzitamu tukuwa ssente gwe promoter asinga okutwala ssente nnyingi wano naye ate gwe osinga obutakola ssente mu EDDY KENZO Musuuza. Essaawa zino njagala topic ebeereko EDDY KENZO era sitwagala abantu balowooze nti bapromota tulina olutalo lwonna ku muyimbi. Okiwulira Abitex yayongeddeko n'ategeeza nti festival EDDY KENZO gye mwalaba yamusala. Wulira kati n'ekirala kyenjala okugamba abawagizi baffe okufuna abantu mu kivulu kyanjawulo n'okufuna ssente. Festival ya EDDY KENZO bye bimu ku bivulu ebikyasinzwe obutakola magoba naye lwakuba nti omulabe kamera zaffe zino zitulimba. Eyo concert yali mu millions nga 2.8 naye tiyaweza abantu bajjamu ssente ezo naye omulabi ye aba alowooza nti akikubye abantu bazze. Essaawa zino bakozesa nnyo ekigambo nti bibimanga ebivulu bibasala lwaki temubivaamu. Kigambo ekyo omuntu asobola okukiraba ng'ekituufu. Emabegako emyaka nga 10 emabega tubadde tuteekateeka ebivulu 8 omukaaga ne bifuna 2 ne bisala ne kaakati bw'otegeka 8 byonna bikukuba y'ensonga lwaki tuvuddeyo. Ne tukugamba mu abayimbi abalowooza nti musaana ssente tezibasaana si mu bubi era tetulagira promota yenna kugamba nti ono muyimbi muwe milioni naye enteekateeka ebivulu bye tukola results ze tufuna ze ziraga nti gwasaba akakadde osaana 20 gate gwasaana 20 gate gwe tusaana wadde okuweebwa wadde omune gw'ennusu. Ku mbeera eno tugyetegereza ne tugyekenneenya. EDDY KENZO Musuuza muyimbi munene mu ggwanga kituufu naye asaana milioni 5 ekinene nnyo mu Kampala 5 ku mukaaga ng'agenda kuyimba ng'agenda kuyimba Sid naye baba agenda kutamba ne bandi ye ng'ate concert ye agiriidize ne bandi ye ng'agenda kuteekako abagenda okumuwerekerako aba osobola okumuwa milioni 8 ku 7
baba kusedde nnyo myunizi nga mwenda bobanga ogenda ddala kunoonya ssente naye akugamba myunizi 10 n'omaliriza nga ogenza okutemaatema nali ku Freedom City nafuna abantu 1,200 naye ssente zino zonna nga benazifuna 60% yagenda mbayimbi naye ne benafuna ekizibu tewali n'omu yapostinga agamba nti free Abitex okujjako Chris Evans Rain Maulana and Rain ne Mbadwata and Chiko bambalese Abitex wuyo agambye nti ensonga bwe zitambudde abapromota mwenna babayise mu lukiiko lwammwe nga 23 ku kalenda. Olunaku olwaleero tugenda kulaga abayimbi nti tusobola okubeerawo nga tutesitese kivu era tuyimiriza ebivulu olwaleero ateekateeka ekivulu okiteekateeka on your own list. Twagala kusooka kutereeza nsonga za URA era abapromota bemumanyi ab'ensonga n'abatali ba nsonga tubategeeza gwe libaddembe okuziimuula ekiragiro kino oba okugenda nakyo mu maaso naye bona akiziimuula gwe kennyini nnyini ogenda kwerabirako nga kikutuuseeko. Tugambye tusitopinze ebivulu okumala emyezi 3. Details ezisingako awo mujja zifuna mu lukuŋŋaana lwaffe tuyise nga 23 ku kalenda.